Research tusako omusomo Dread Sundowner ey'omulundi ogw'ekumi ekyuma kiwagala kyuma asatu August okutuuka nga 1 September sente zimera ku Miti Grounds emmenga wali backpackers tulina omukenkufu Nyanzi Julius Carbon Credit Group Agribusiness Financers tulina omusomo ogusooka science ne teknologiya okukaza ebintu by'enjawulo ng'okozesa balaafu freeze drying okukola sabbuuni ayoza mu bungi automated soap production okukola woyiro wakakomera ku mutendero gw'okukola enfembe omusomo ogwokubiri okuteeka ensimbi mu by'obulimi okulima n'okuvugira abasimba emiti egyakakomera Carbon Credit okuvugirira ekibiina kya sukaali w'amatugunda Monk Fruit Club okuvugirira n'okukamula buto okuva mu nazi Coconut Oil Production gula ekimu ku bitereke asiika obulamu tofuuka mapengo kagezi munnyo weefunire omukisa okuwangula mu Sundowner ekyuma kikabejja ekifulumya emiti gya sabbuuni 10 buli lufulumya automatic soap machine nga 3 August paka 1 September talika ssaawa 3 ez'okumakya paka 11 buli lunaku emmengo sente zimera ku Miti Grounds awali backpackers okuyinga shinze emitwalo 10 wabula bw'oba memba mu kibiina ky'amatugunda Monk Fruit Club osasula emitwalo 5 teweerabira okujja ne kadi ey'obwa memba kuba noti 7 noti 3 M52 obuukinge Dread Sundowner ey'omulundi ogw'ekumi ekyuma kiwagala kyuma. Nkwanirizaako nnyo ku Mbozi Omukenkufu webale kugobereranga buli lwa Sande Mbozi Omukenkufu gwe yakasooka otwegattako tukugamba tutya welcome aboard zino ze bayita Mbozi Omukenkufu nga bwe mulabye Haji Abe Mukiibi wabagambye nti Sundowner etuuse ennaku z'omwezi nga 3 ye Sande esemba mu mwezi guno tusigazaayo wiiki 2 zokka tutuuke ku lunaku mulindwa era mu mbeera eyo ne Mande esemba mu mwezi guno ye nga 31 tugenda kubeera awo Mengo ne lumu lunaku olusooka mu mwezi ogw'omwenda lujja kuba lwakubiri. It is going to be a 3-day blast ya mulundi gwa 11 n'olwekyo bw'obeera awo nga tobeerangako mu the Great Sundowner kugamba nti gwe guno omukisa gw'olina okukozesa ate nga ebintu bingi nnyo mu myaka 10 bye tusomye era twenyumiriza mu nkola eyo kubanga tukutte ku bantu bangi nnyo nga nze kamwa kwogera Omukenkufu Nyanzi Julius nga tuli wamu ne Prof by Research mu nsi yonna si Uganda yokka engula 52 nga zetunyeenya zonna zisiima busiimi olw'obuyiiya n'olwekyo nawe tosigalira mabega mutabani wo muleete bajja kuba mu holiday bajje bayige kaliculamu empya bagigamba nti gwe munoonye Omukenkufu kubanga ebiri mu kaliculamu byonna byebyo byennyini bye tusomye emyaka 11 mu the Great Sundowner ne Prof by Research era gwe yangu ofune tiketi ziri wali ku hoteli Kotorio ku kitebe kyaffe kye bayita Prof by Research awo mukona era awo tusanga nejjukira nti yo Sundowner egenda kubeera mu maka gaayo. Sundowner abatagimanyi gwe musomo ogutegekebwa Prof by Research buli mwaka kati tumaze emyaka 11 nga tutegeka omusomo guno gugenda kubaayo nga 3 okutuuka nga 1 ogw'omwenda 3 omwezi guno ogw'omunaana 2026 okutuuka nga 1 ogw'omwenda era nga tiketi okugifuna gwe memba wa Sukaali Keeko Monk Fruit Club ekibiina ky'amatugunda gwe ate gwe walidde empanga kubanga mmwe mujja kusasula 5 era omugezigezi kyakola agenda bugenzi Prof by Research wali ku Equatorio oba Masanafu ku Green Valley neyewandiisa mu kibiina ekyo neyewandiisa n'asobola okubeera memba kubanga memba nga bwe nabalaga tofuna t-shirt ofuna identity card ofuna ne support eruwa ne mu Sundowner mugenda tuula mu maaso era mu buufu obwo mugenda sasula 50% naye gwe atali memba ojja sasula emitwalo 10 era mu mbeera eyo nga bwe bagamba nti Prof by Research egwabanga jjenje era buli anajja mu Sundowner nga yagulayo ekitereke oba n'okigula kati mulimu kuponi ekitereke kino tusiba ebintu bingi oba abalina alusa abalina pressure abalina sukaali combination eyo kyebayita ekitereke kati nga kino kyo kyamagezi kagezi munnyo brain booster mwana waba asoma mu bubi mulimu olumanyo mulimu sukaali w'amatugunda mulimu saffron ekirime ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna mulimu embutamu eriibwa enjovu n'ebangezi mulimu sedero oyo mwagala nnyo omunuusa n'akutakula obwongo kati ekitereke ekyo bw'okigula mulimu kuponi
waliwo n'ekitereke ekya alusa, ekya puresha, ekya sukaali, kyonna kyo waliwo ekyamannyo, abalumwa amannyo, byonna ebitereke ebyoba oguze ku Prof by Research mulimu kuponi. Kuponi eyo ojja kujja ogireete. Nejjukira kuponi tekuyingiza musomo wabula ekuwanguza buwanguza. Kati ojja kugulayo tiketi. Kati tiketi eyo bwembeera memba wa sukaali w'Amatugu ate ekyo kinkolera. Kati wali tugenda kulondayo abawanguzi 6 bewangulira ekyuma kya sabbuuni kikabejja. Twagala tuve mu nteekateeka eno y'abasooka kwavula tudde mu bakabejja. Abakabejja abakabi abantu baffe abakola emiti 1000 buli lunaku. Okola emiti 1000 zibokisi 50 obeera wa musajja mwanguli ku kyalo. N'olwekyo kyekyo kyuma bye tugenda okugaba nga bwe tuzze nga tubawa anti engalo ensa ziwoomera nnyinizo. Toddiza bannayuganda wabaaki ebyo byonna twabigoba. N'olwekyo misomo mingi nnyo era mwaliwo okuvujjirira ab'emiti. Okusimba emiti twagala tusimba emiti tufune naffe ku ssente enzungu bakiyita carbon credit. Enteekateeka njagala bannayuganda tubateeketeeke musolo gyenyigiramu okutaasa obutonde bw'ensi kubanga ensi nga zi Netherlands, zi Misiri, zi Honduras bali below the sea level. Kati amazzi bwe geeyongera olw'ebbugumu eryeyongera mu nsi nga tutemye emiti gaba gagenda babika. Kati balwana nnyo nga bakozesa tekinologiya ow'omusenyu sand dunes, sand dikes, naye teyamba amazzi gweyongera kubanga ice asaanuuka ng'ebbugumu lyeyongedde kubanga emiti gyo gireeta akawewo gye gisika n'omukka omubi gwe bayita carbon dioxide ne carbon monoxide. Global warming nevaawo. Kati tugenda kulaba emiti bano abonoonayo obutonde bw'ensi abazungu abalina amakolero gye basasulira. Ate n'okuvujjirira abagenda okusimba emiti gino egya sedero. Mulimu kiraabu yaffe ey'amatugunda. Bw'oba toli mu kibiina ky'amatugunda kasukaali keeko nga tomunywangako obeera osaana purigatori. Ensi yonna kati etenda butenzi gwe oli mabega naye tojja genda mu purigatori. Ojjangu ku Prof by Research oyige engeri gye bakolamu sukaali oyo ate ofuuke memba. Jjukira nti bw'ofuuka memba tukusalirako 50% era okwegatta ku kibiina kino gw'oleeta kafaananyiko ne national ID yo photocopy oba workers ID oba identity yonna gy'olina oba ya ku mulimu oba ya driving era ne tukuwandiika n'owandiisa n'abantu bo 5 b'ogamba nti ne mu Sundowner bajja kujja nabo tubasalireko. Kati bweweewandiisa tukusalirako ku sukaali ebitundu 5 ku 100 wa mutwalo ne gwe oba ojja mufuna ku 50. Jjukira ecupa ya sukaali w'Amatugunda oginywera omwaka mulamba bw'oba sekinnoomu. Tugenda kusoma okugattako omutindo ku kasedero mwana abasande ewedde nabalaga ekyuma kibasooka kwavula. Olwo n'ebyuma ebirala ebingi ebinene ebikamula oyiro wa sedero. Jjukira atereeza amasannyalaze g'obwongo ayamba abo bonna abatabuka emitwe kwe kotooli okwaliko abalalu nga babakuba emiggo. Ne mbagamba nti nze zaabu ne ffeeza simuyina kyennyina kyembawa nembawa sedero ne banuusa batereera abaddayo ewaka tebakyebaka awo tebakyali awo bawono. Amasannyalaze g'obwongo gazi alpha waves, delta waves, theta waves twazibalansinga. Era tugenda kusoma ne ku sabbuuni okumukola mu bungi automation eve mu mbeera eno y'abasooka kwavula tugende mu kyuma kikabejja miti 1000 buli lunaku sabbuuni. Jjukira n'omulalu akozesa sabbuuni tera basanga ku myala bakuba omwala gwabwe ogusinga okuba omukulu bagutaddeko siiru naye obasanga banaaba kyekyamaguzi kye bagula ku dduuka n'omulalu amanya nti kasabbuuni alina okukakozesa kubanga batugamba obuyonjo buddiridde Katonda. Cleanliness is next to godliness. Eba next to godliness is cleanliness. Sabbuuni mugenda mukola kyamaguzi buli omu akiyina alina ssente n'atalina bonna balina sabbuuni. Kampani za sabbuuni zitera abantu bangi batandika emirimu ne bagikyusakyusa naye ogwa sabbuuni sirabangayo aguvuddeko omulimu ogwo. Era nga tugenda mukuwumulamu tugenda kuba n'ekyuma kino kimukono ekikamula oil w'ovakado, ekikamula coconut, ekikamula oil w'ebinyeebwa. Gwe naawe atalina amasannyalaze naawe ayagala okutandika okozese projekiti eno bulungi nnyo. Butto gw'okozesa ewaka nga gw'omwekamulira taliimu masavu mabi ga cholesterol era okiteeka buteesi ku mmeeza
oteeka ku mmeeza Barnaba n'owejingira kuno naye ng'ate bw'okola ssente tugenda kuba tulaba nga tukomawo tuleme kuddamu okukola loosi ebintu bibe nga bitambula bulungi tulabe engeri gye tusobola okukamulamu kokonati ajjanjaba obwoka mu baana kokonati ono mumusanga nga wa bbeeyi extra virgin bamukamula batya bakozesa kino ekyuma tovaawo tukomawo mu kitundu ekyokubiri the great sundowner. The Great Sundowner! Prof Bioresearch tusako omusomo Great Sundowner ey'omulundi ogw'ekkuminoogumu ekyuma kiwagala kyuma asatu August okutuuka nga lumu September sente zimera ku Miti Grounds emmenga waali backpackers tulina omukenkufu Nyanzi Julius Carbon Credit Group Agribusiness Financers tulina omusomo ogusooka sayansi ne tekinologiya okukaza ebintu by'enjawulo ng'okozesa balaafu freeze drying okukola sabbuuni ayoza mu bungi automated soap production okukola woyiro wakakomera ku mutendera gw'okukola enfimbe omusomo ogwokubiri okuteeka ensimbi mu by'obulimi okulima n'okuvugira abasimba emiti egyakakomera Carbon Credit okuvugirira ekibiina kya sukaali w'amatugunda Monk Fruit Club okuvugirira n'okukamula buto okuva mu nazi Coconut Oil Production gula ekimu ku bitereke asiika obulamu tofuuka mapengo kagezi munnyo weefunire omukisa okuwangula mu Sundowner ekyuma kikabejja ekifulumya emiti gya sabbuuni lukumi buli lufulumya automatic soap machine nga 3 August paka lumu September talika ssaawa 3 ez'okumakya paka 11 buli lunaku emmengo sente zimera ku Miti Grounds awali backpackers okuyinga shinja emitwalo 10 wabula bw'oba memba mu kibiina ky'amatugunda Monk Fruit Club osasula emitwalo 5 tewerabira okujja ne kadi ey'obwa memba kuba noti 7 noti 3 M52 obuukinge Great Sundowner ey'omulundi ogw'ekkuminoogumu ekyuma kiwagala kyuma.